Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yeegase ku bannayuganda abalala okuvumirira essente obukadde 1,000 ezigambibwa nti zaaweereddwa ababaka ba paalamenti okubeebaza n'okubasiima olw'okuggyawo ekitongole ky'ebyemmwanyi n'okuzzaawo etteeka erizaawo ekkooti y'amagye. Naye simanyi oba mwali mutegedde ekiri mu bajeti y'eggwanga. Nze we nayingirira e Wakiso nga local gavumenti za Uganda si Wakiso naye local gavumenti za Uganda zonna nga zifuna ebitundu 17 ku 100. Ku buli nusu y'omuwi w'omusolo mu bajeti y'eggwanga zize zikka. Olwaleero no budget gye tulandi nga local gavumenti za Uganda zonna zifuna siringi 9 ku 100. Kyenda mwemu zisigala Kampala zizowulya simi emupipa bawadde 10 bayise simi mu kooti marshal byebyo byekisiru. Bwanika nga mu kiseera kye kimu yeegwanyiza ekifo ky'obwa paalamenti ekya Busiro South agamba nti minisitule y'ebyensimbi eremeddwe okusoosowaza ebyo ebintu ebitambulirwako era ebigasa bannayuganda okutwalira awamu wabula ensimbi ate ne zitandika okutambulira mu bintu ebitawa makulu ekintu kyalaba nga kyongedde kuteeka ggwanga mu kayamberege. Kakati local government zaafuuka ababyokulya abalungi emirimu. Ffe tulina obuvunaanyizibwa mu local government obuyinza baakola ki? Babusigaza buli kasente konna kali Kampala mu central government. Kakati gwe n'oyagala Kiseka tani Bisasu addira eddwaliro liri functioning atya eddagala lijja mu buli kwota omulundi gumu baleeta eddagala lye balabye local government ne bakukkiriza nti eddwaliro liryo naye nga tolina sse ku ddagala medical store erikuwa tefaayo na bulwadde buli mu kitundu abatwala ttenda y'okugaba eddagala eryo bali mu state house balireeta lumu mu myezi 3 gy'obeera tulwala omulundi gumu ligenda okujja mu butono bwayo lye baleese ku lwokuna luno olwokusatu okutuuka ku lwokutaano nga liweddewo lwa dimaandi ate balidde oluvanyana myezi emeka eddala lirina okuvundira mu sitowa kuba lye baleese si lye bwetaaga. Bwanika n'abakulembeze b'e Kakiri basinzidde mu lutuula lwa kanso oluyisizza embalirira y'omwaka 2025-2026 eno ng'ebalirirwamu obukadde 9. Embaliriro eno esomeddwa akulira ebyensimbi ku lukiiko luno Namalwa Harriet nga ssente ezisinga ebitundu 7 ku buli 100 zigenda kuva mu misolo egikuŋŋaanyizibwa mu kitundu kino olwo gavumenti ejjuzeewo n'ebitundu ebirala 3. Kulembera naye amazzi matono ddala. Amasomero naddala ago aga gavumenti agayambako ku muntu wa wansi nago tegannaba kutambula mwerosiizi zaffe wamu n'amalwaliro aga gavumenti. Tusaba eri abo bonna bekikwatako okutunula mu nsonga ezo naddala muluka ku muluka tusobole okutuusa empeereza ennungi ku bantu betukulembera. Mu kusoma embalirire n'abakulembeze b'e Kakiri bwe basinzidde ne bennyamira olw'ebizibu ebyaluma ekitundu kino omuli ebbula ly'amazzi ssaako enguudo embi nga zino kivudde ku nsimbi entono eziweebwa ekitundu kino okuva mu gavumenti. Emyaka egiwera 3 nga tetufuna percentage eno naye tuba tumalako omwaka oguwedde ne batuyita kati nze nalowooza tibagenda otugattira zonna ze tutaafuna tugenda otuuka genda okulaba percentage era nga yeeri kati awo nasigala sitegedde nze nga nze saategeera sente zize tutaafuna zo zaabulirawa oba zaakola ki naye neebaza nti bazzeemu okutuwa nsaba baleme kulekera awo. Gaana nti gavumenti okomezaawo ssente ate nga ffe tugisindikidde omusolo oguwera abantu be basasula kubanga abantu baffe tutaddewo engeri nnyingi ezibaagazisa okusasula omusolo ne bagusasula ne tugwereza mu central government n'etaguzza so nkuba omulanga eri gavumenti ya Uganda central government bakomyengawo ssente zaffe nga bwe tuzibawadde oba batuleke local governments ze controllingire ssente zaayo tusobole okukola ku bintu ebitulemye oba bye tutataddeeko nnyo ssira tusobole okukulaakulanya abantu baffe abakakitown council. Amanya nze Namalwa Harriet finance minister Town council. Lwakatale ng'olwo emmotoka ebintu byonna babireese bikoma kumpi eno mu luguudo wakati
Wekitiibwa Namayanja yali azzaawo kugombolola nenfuna omukisa nga byabaddewo ggulo limu. Nemugamba muyinza mutya okubeera nga ekibuga kiri bwekiti kati emmotoka bwe zifa eri ne zitugonjola abantu banatuuka ne ku poliisi abapoliisi ne bakibuukamu ne baŋŋamba tawuni kanso yeevunaanyizibwa mbu bali bajjawo omusolo. Piyale twetaaga Kakiri nga omuntu bw'agiyitamu amanya nti mpise mu Kakiri. Omulimu guno tetujja kuwa bano bagafana beeru. Gafana ajja kujja buziwa. Bano basabye bakulembeze bannaabwe okuva mu tawuni kanso eno okwejjamu enjawukana mu byobufuzi wabula essira balise nnyo okubibakulaakulanya ebyawamu ekitundu kyabwe kisobole okugenda mu maaso. Omukubiriza wa kanso eno Sebayiga Timothy naye ayogedde ku bintu ebikulu ebisoomooza ekitundu kino. Ng'ekitu olwaleero budget gye tusomye ya bukadde 9 n'ezigwamu. Naye ng'ebintu bye tugenda okusoosowaza era bye tutunuulidde nnyo kwe kulaba ekyenguudo mu Kakiri Town Council nga kikolebwako, eky'amazzi mu Kakiri Town Council nga kikolebwako. Ye mmeeya w'ekitundu kino Bisaso Moses agamba kukola ekisoboka okulaba ng'ensimbi entono ezibabweyo bazikozesa bulungi omuntu afunemu bave mu kwekubagiza n'okutolotooma buli ssaawa. Ddala bye tusobola niwe wadde tubyagala nga tubitaddemu mu bajeti. Tulina akatale ka Daily Market, Kakiri Central Market, twagala kabeera upgraded. N'oku-upgradinga keetaaga ensimbi nnyingi. Twakawaayo ku district bakuteeke mu program ya World Bank. Mukisa gwali gutukutte nga kagenda okuba akamu okusooka. Naye nga tunaakumaliriza bwannannyini bwankobenedde. Kyeyune nno, Beg Television.